أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muganda ngwe no wekitiibwa mukusooka twalaba ekiraamo kya Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam mugadiru khummi abasiraamu bonna baganda baffe abasunni abashia abakristaayo ne bakkanya nti ebigambo kituufu Nabi Muhammad yabyogerera bituufu mani kuntu maulahu fahadha aliyun maulahu buli abadde amanyi nti nze mukama we right now aliye mukama we twabira mu bitabo ebyenjawulo Sahih Muslim volume 2 page 238 n'ebitabo ebyenjawulo bingi Mustadrak al-Hakam volume 3 page 19 Tarikh al-Khulafa volume 2 page 654 n'ebitabo bingi muganda ng'okitiibwa. Kati abamu ne bagamba nti ekigambo waali oba mawula tekitegeeza nti mukama wo naye kitegeeza mbu mukwano. Abamu bakivuunula bwe batyo. Nsaba nfune bulungi muganda ng'owekitiibwa. Amagezi gennyini tegasobola kukkiriza nti Nabbi Muhammad asobola atya okuyimiriza abantu mu kifo gadiru khummi kijjudde omusana nga jasita abalaga mukwano okumala ennaku 3 nga jasita abalaga mukwano gwe kiringa gwe wonaayita abagenyi okumala ennaku 3 mu musana n'obagamba nti fulani x mukwano gwange kyembadde njagala okubalaga abantu bagenda kulowooza ki muganda wange. Nolwekyo amakulu amatuufu ag'ekigambo wali ne mawula nga we tugenda okulaba gategeeza mukama wa kulinako obuvunaanyizibwa. Kyova olaba mu kusooka abagamba alastu awula bilmuminina min anfusihim, abakkiriza sibalinaako obuvunaanyizibwa okusinga we beeriko obuvunaanyizibwa. Bonna bagamba qaalu bala, abakkiriza kituufu nabyo balinako obuvunaanyizibwa. Nolwekyo ekigambo mawula kitegeeza omuntu akulinako obuvunaanyizibwa. Ofuna bulungi muganda ng'owekitiibwa. Tugende mu maaso tulabe. Twagamba nti dictionary zonna ez'Oluwarabu we ziba zivunula ekigambo mawula oba waali almost kigambo kirina amakulu 20+. Naye amakulu agasinga okozesebwa ge gagamba nti ekigambo waali oba mawula kitegeeza omuntu akulinako obuvunaanyizibwa mukama wo, master, guardian. Ofuna bulungi amakulu agasinga we gagamba. Kati nga mu dictionary ez'enjawulo Raghib Isfahan awandiika nga anyola ebigambo bya Quran Mufradatil Quran agamba nti amakulu gategeeza omuntu akulinako obuvunaanyizibwa mukama wo. Eno dictionary emanyikiddwa mu baganda baffe abasunni abashia n'abakristaayo bonna. Onfuna bulungi eyitibwa Eliasa Modern Dictionary. Onfuna bulungi bavunula ebigambo from Arabic to English ku page 815 paka page 816 bagamba nti ekigambo waali ne mawula kitegeeza mukama wo. Ne Al-Munjid fil Lugha volume esooka nayo dictionary ya Luwarabu emanyikiddwa egamba nti ekigambo mawula oba waali amakulu agasinga okukozesebwa gategeeza mukama wo. Nolwekyo Nabi Muhammad wagamba nti mani kuntu maulahu fahadha aliyun maulahu, buli abadde amanyi nti mulinako obuvunaanyizibwa kati aliya mulinako obuvunaanyizibwa ategeeza buli abadde amanyi nti nze mukama we right now Imam aliye mukama we. Kuba twagamba Katonda yatonda era yalonda abantu temulina buvunaanyizibwa. Ate Nabi Muhammad tayogera okujjako nga bubaka. Swati Najmu aya 3 paka ku aya 4. Nolwekyo aya weka mu Swati Maida ya 67 ya ayyuhar rasul balligh ma unzila ilayka min rabbika. Nabi Muhammad tuse kikusiddwako omulezi wo yali amugamba kuleka musika we. Yayita mugamba kulaga mukwano gwe kumala nnaku 3 nga we tugambye muganda ng'owekitiibwa. Ne tweyongerayo era sitiro nga tukozesa Qur'an mu Surati al-Baqara aya 257 waliwo aya egamba nti Allahu waliyul ladhina amanu yukhrijuhum minadh-dhulumati ila an-nur. Abamu bagivuunula nti Katonda ye mukwano gw'abakkiriza ffe nti tuganye. Naye amakulu ag'omunda Katonda ye master. Onfuna bulungi. Katonda ye senkaggale. Katonda ye master. Onfuna bulungi ow'abakkiriza bonna. Era okubeera nga master nga wakozesa ekigambo waali yabalinako obuvunaanyizibwa okubajja mu bubuze mu kizikiza okubateeka mu nnuuru mu kitangaala.
Noliki ekigambo wali awo nawo mu Suratul Bakara aya 507 kitegeeza mukama wo akulinako obuvunaanyizibwa. Kuba bwe tugamba nti mukwano gw'omuntu, gwe mukwano gw'omuntu oyinza obutabeera na buvunaanyizibwa kunzija mububuze okundaga ekitangaala. Tuyinza okubeera ab'emikwano naye nga nze ndi mwononefu ate nga tusobola nakungamba nti genda osaale. Noliki ekigambo wali oba mawula kitegeeza omuntu akulinako obuvunaanyizibwa. Nabi Muhammad wagamba nti man kuntu maulahu fahadha aliyun maulahu, buli abadde amanyi nti nze mukama we, right now aliye mukama we, ategeeza omukulembeze w'abasiraamu nga nabbi avuddewo. Kyova olaba tugamba mu kusooka nabbi ababuuza nti alastu awula bilmuminina min anfusihim, ofuna bulungi, sinza abalinako obuvunaanyizibwa abakkiriza bonna okusinga we beeriko obuvunaanyizibwa? Bonna bagamba qaalu bala, bakkiriza. Nolwekyo yali abalaga omusika we, omukulembeze w'abasiraamu ng'avuddewo. Ofuna bulungi, tategeeza mukwano gwange w'ekitiibwa. Nga tugenda tusobola kutuyita nnaku 3 ewuwo, omusana gwaka, ebyokunywa bitono ki, n'otugamba nti fulani ye mukwano gw'abantu bagenda kukusekeera bakukyawe n'okukyawa. Nga tweyongerayo era mu Suratul Maida aya 5:5 era Katonda azzeemu okozesa ekigambo wali. Ofuna bulungi, innama waliyukum Allahu wa rasuluhu walladhina amanu alladhina yuqimuna as-salata wa yu'tuna az-zakata wa hum ar-raki'un. Ofuna bulungi, alina obuvunaanyizibwa ku bantu ye Allah ne nabbi n'abo abayimirizaawo essola nga bawaayo ne zaka nga bali mu kusaala. Ayi emanyikiddwa eri mutawaatir, kino kimanyikiddwa ekyafaayo era kiri mutawaatir nti akola ekyo ekikolwa n'awaayo empeta ye eri masikini ye Ali ibn Abi Talib alayhi salatu wassalam. Bitabo bingi abaganda baffe abasunni bikkaanya. Onfuna bulungi, kati nga tafsir al-Kabir by Ahmad ibn Muhammadi al-Tha'alabi nga nnyonnyola eno aya agamba nti yali ali awaayo empeta ye. Tafsir al-Kabir Ibn Jarir at-Tabari volume y'omukaaga page 186, page 186, page 288 ne page 289 zonna zoogera nti yali Ali ibn Abi Talib akikola. Nolwekyo twagala ekigambo waali kitegeeza master, mukama wo, nti master w'abakkiriza mweno aya ye nabbi, ye Allah ne nabbi n'abo abakkiriza. Wano akozesezza jjamu kulaga kitiibwa. Nfuna bulungi, kulaga kitiibwa be bakulembeze b'abasiraamu, be balinako obuvunaanyizibwa, bye bigambo bya Allah ate n'ebitabo byaganda baffe abasunni ne bikkaanya. Nolwekyo mubufunze muganda ng'owekitiibwa nabbi wagamba nti man kuntu maulahu fahadha aliyun maulahu, buli abadde amanyi nti nze amulinako obuvunaanyizibwa, Imaamu Ali amulinako obuvunaanyizibwa, ategeeza nti Imaamu Ali agenda okubeera omusika we ng'avuddewo, kuba tekikola magezi nabbi okuvaawo n'aleka obusiraamu nga taleseewo omusika. Ate ne bano abagenda mu Sakifa ne beeronda mu kikontagana ne aya mu Suratul Kasas aya 68 nti Katonda yatonda era yalondera abantu. Era abagenze mu Sakifa ne beerondamu ne bagamba nabbi yerabidde okuleka omusika ate nga bennyini beerondamu, kiba kitegeeza nti bategeera okusinga nabbi Muhammadi. Wa na'udhu billah. Nolwekyo Sakifa, issue ya Sakifa bano okwerondamu bakontagana n'ekiraamo kya nabbi Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Ebigambo bingi ebyogerwa ku Imaamu Ali alayhi salatu wassalam, hadisi nga ntuufu, la fata illa Ali wala saif illa dhulfika, teri aggulawo obusiraamu. Funa bulungi, kati nga mu ntalo eze Khaybari, eza Ahzab n'entalo endala, illa Ali, okujjako Ali, wala saifu illa dhulfika, era teri kiso kitabalabe ba busiraamu okusingako dhulfika ekya Ali. Kimanyikiddwa, mugende musome mulabewo. Hadisi endala ne zigamba Ali kaswimul janna wannaari, yayawula jjana n'omuliro. Gw'oyinza okuŋŋamba nti oba okakkanya ekitiibwa kya Allah? No. Katonda obuvunaanyizibwa we alina delegation, obuvunaanyizibwa basobola okubuwa ku bantu nga waaba ba Jibril okuleeta obubaka eri bannabbi. Katonda asobola okyekola naye awadde Jibril. Katonda asobola okutta naye awava malayika al-mauti, obuvunaanyizibwa okugyamu abantu emyoyo. Nolwekyo wano era tekikkaanya, tekigamba, tekitegeeza nti maybe ekitiibwa kya Allah maybe kiba kityoboolwa. No. Katonda obuvunaanyizibwa asobola okubuwa ku bantu, okulaga lesson eri abantu nti nawe obeera mukulembeze, obuvunaanyizibwa oteekeddwa okubeera nga obudividinga equal eri abantu.
bokulembera obudividinga eri abantu bokola ki bokulembera. hadisi nyingi hubbu ali iman wa bughdhuhu nifaq, okwagala Imam Ali kyamubukkiriza okumukyawa kyamubunanfusi. hadisi za baganda baffe basunni. zikiru Ali ibada, okwogera just ku Ali ibada. Imam Ali tusoma mukompeyaringa n'abantu balala nga nabbi avuddewo, ekyo twakkaanya bulungi. Era n'abakristaayo we bajja mubahala ofuna bulungi okulaga nti obusiraamu ye ddiini entuufu. Nabbi Muhammad abantu batwalayo Katonda amugamba nti bagambe baleete bajje bennyini naffe tujje, baleete abaana baffe naffe tuleete abaffe, abakyala baabwe naffe tuleete abo. Wagamba nti wa anfusana wa anfusakum, naffe tujje nammwe mujje. Wa anfusi nafsi, nabbi asitula Ali okubeera nga position ye yennyini. Abashi abagamba nti Ali ibn Abi Talib y'omusika we, nabbi asembawo ye nabbi Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam, naye omusika wa nabbi omutuufu asikira nabbi mu buli kimu ye Ali ibn Abi Talib alayhi salatu wassalam. wa abnaana wa abnaakum, letinaba ufuna bulungi aleeta Hasani ne Husaini. wa nisaana wa nisaakum, n'abakyala bammwe n'abakyala baffe aleeta Fatimatu Zahra alayhi salam. Bano be bantu benjuya nabbi Muhammad abatukuzibwa ne musooka nga wetwala musatila Ahzab ya 33, n'abaana abava mu Imamu Husaini abaana 9 paaku Imamu Muhammad Mahdi ab'omulembe gwaffe, imamu w'omulembe gwaffe, be babatukuvu abasika ba nabbi Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Nakyo mubufunze nabbi wagamba nti man kuntu maulahu fa aliyun maulahu, buli adda amanyi nti nze mukama we, right now Ali ye mukama we, ategeeza omusika we agenda okumusikira mission y'obusiraamu okubeera nga busomesa abantu. Nsaba Allah subhanahu wa ta'ala abeere nga atulungamya ffenna ku ddiini entuufu ey'obusiraamu, atutte nga tukyamutya, n'abantu bategeere ekituufu nti nabbi yaleka obulami. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akafunye nsaba beere ng'osharingira omulala.